Muterefu nkwaniriza nnyo webale kutulaba webale tugoberera oli otya webale kwekuuma. Tuli mu kirwadde kino ate ekizibu ennyo ekya covid oba ekyekisenyiga nti kibadde kikoze ki kirina engeri gye kinyigirizaamu abantu okubeera nga kiba kyeyagala mu bulamu buli bwennyini bwe twalingamu. Amannya Big Bro Osi ali ku kamera. Naye nga nkwebaza tugoberera kikulu. Banange ensonga ya Brian White ekutte wansi ne waggulu. Brian White tumumanyi nnyo ng'omuvubuka. Omusajja yavaayo okuyamba abavubuka naye ekutte wansi ne waggulu. Ebintu bye birina engeri gye bitategeerekekamu n'engeri gye tuyinza okugamba nti Brian White oyo ebintu bye tebitegeerekeka. Naye nga tubikwata kisajja kikulu mu ngeri ya kisajja kikulu. Okitegeera. Brian White yagenda n'akola Facebook live. Bw'akola Facebook live n'anyiga nnyo bambi. Obusungu bwali bungi, kirabika waliwo ensonga lwaki yanyiga, waliwo embeera yakola yaleeta ebyo byonna. Naye nga yanyiga nnyo n'atuuka n'okwogera nti baagala kumutta. Yabyogera mu Facebook live. Waliwo ba mafia n'alumiriza nnyo Saabavulu oba balina gundi zaabwe, we don't know, naffe tetumanyi. Naye nga yalumiriza nnyo by the way Saabavulu n'agamba nvaako musajja gwe, nvaako biki. Ensonga z'empanvu, waliyo abawala babiri baavuddeyo. Omu ye Vivian, omulala ye Prosi. Vivian mbu baakuluusanyizibwa. Brian White yabakaka akaboozi ak'ekikulu. Okitegeera. Kakati Brian White mbu yabakaka ekyebuuzibwa Brian ono waba yabakaka essaawa zino baakavaayo bakakitegeera. Ebintu byabwe kyobala ngambye ebintu bye biwanvu nnyo. Ensonga ze zitambudde nnyo ku social media platforms. Naye abawala bali ababiri. Era nze mbale njagala kutegeeza mu abawala. Bwe mba muli eyo nga mukyayagala kuvaayo, banga mwagala kuvaayo nammwe mujje mbu Brian White yabakaka, kwega yalinga abatulugunya nga babonyabonya. Ensonga by the way nkulu kuba ne parliament yazoogeddeko, minisita Nakiwala Kiyingi, ababaka baavudde ne bakyogerako. Naye bw'oba oli eyo tomala biseera byo. Bw'obanga oba waliwo kyonna kye bagamba nti bakuwe kino oyogere bw'otyo, tomala budde bwe. Manya bagenda kunoonyereza banoonyereze notya nti bwe banaalaba Brian ng'ali guilty. So ng'ate bisobola okugira ne bijja ng'ate gwe oli guilty, gwe mulimba. Okitegeera. Kwa Brian ayina ekibiina kye bayita Brian White Foundation. Abangi naddala nga tolidde bw'obanga tonalya era bangi abalidde ku ssente ze, bangi abafunyemuko ku ssente ze. Naye kati Brian White nga ye omuntu ayambye abavubuka. Nze tannyambangako naye ayina bayambye. Ayina abavubuka bayambye abalidde ku ssente ze, era Brian White ayina abavubuka bakyusiza obulamu nga bukyuse because of Brian White. Kati kitegeeza naabo waliwo abantu ababali emabega obulamu obukyuse. Okitegeera. Ensonga za Brian White. Olunaku lwabadde lwaggulo basooka omuwala ono yasooka n'avaayo omu owokubiri naye yazze eggulo ng'alumiza Brian White. Si ggulo yajja lwakumeka, yajja ku Lwamukaaga, yajja Friday. Omuwala yajja Friday Vivian ng'alumiriza. Naye waliwo ebifaananyi ebiyitiŋŋana ng'abantu bano bali mu ssanyu.
nga tekirina we kikwataganya nako mbunno oli bamukaka nga bali kuzipate oli ali ku buliri nga bali happy. Ebyo ebifaananyi byolaba ebyo. Kati bw'obeera ggwe mbuulira ekifaananyi ekyo kyolaba. Kati Brian White bw'obanga ggwe kwagamba waliwo ebintu ebibuzaabuza. Olunaku lwali lwa 6 esitiru lwali lwa 5 wiiki ewedde wavaayo omuvubuka bamuyita Tinta. Abawala balijjukira bagamba Brian White mbu yabajjangamu embuto nga ye agamba tayagala kuzaala era yabalimbalimba mbu musajja mukozi wa Museveni wa mukozi wa President Yoweri Kaguta Museveni. Naye omuvubuka yavuddeyo n'ategeeza nga Vivian bwali girlfriend we era baali bajjeemuko embuto 2 naye nga bateesezza oyo ye Vivian yavuddeyo okulumiriza Brian White nga bwe yamukuluusanya n'amufunyisa olubuto n'atakolaki n'atamuyamba. Okitegeera? Brian White emabega we yalina sagga, yalina scenario yaliwo yali ya motoka ze ne ziyingiramu mukulu Michael Mukula. Ne tulabanga Balamu yagenzeewo n'ayamba Brian White n'ambailing out. Brian White yabadde akola statement. N'akola statement ng'eraganga Balamu bw'aba ayagala abantu n'abafunyisa ebizibu n'amala n'ababailing out. Afa amawulire tugalaba mu side eyo nagamba kirungi tebatukozesa. Gwe oba ogalabanga bw'ogalaba nange ngalabanga bwe ngalaba. Ata muwala wange ne mugaa tugende tukole nga nyingira studio. Yawe nyingira studio nga buli kimu kitandika okwevuga kyokka. Okitegeera? So kale ebintu ebimu kati Brian White tumusabire ekyo tuyinza okwogera kuba tutamusabire yalajanye n'akaaba n'agamba nga bamafias bwe baagala okumulemesa obulamu n'agamba nti omanye omuntu bw'otuuka n'okwekyawo oba munzite wano wenkubira omulanga bw'obanga oli eyo muvubuka nga Brian yali akuyambyeko oba n'akuwaayo n'oliya ku kikumi kye kyekiseera muyimirirewo ne Brian White. Simanyi lwaki bannayuganda tituli nnyo loyo, tituli loyo eri bantu bannange. Omuntu akolera ekintu naye n'abeera nga kwegamba atuuka okuba mu mbeera kati ngene ya Brian White. Actually almost abantu ennamba esinga ey'abavubuka wano mu Kampala mwandibadde muvaayo ne muwolereza Brian White. Ne muvaayo ne mugamba no, leka tunoonyereze, leka tuyimirirewo mwenga mmwe. Kuba yababeererawo boyi. Bintu bingi nnyo bye yabakolera Brian White. Mu mbeera eyo nga kitegeeza nti Brian White bw'abanga embeera eno yeeyongedde mu maaso ali mu kutya ye bw'agamba. Okitegeera? Ng'ali mu kutya mu kutiira ddala. So
amawulire ga Brian White yekwasa Balaam Barugahale mutegesi wa bivulu yekwasa abantu bangi nnyo. Waliwo akatambi akafulumye. Ulira akatambi kano nga sinakuterayo katambi kwa mulenzi oli kuba liyo mulenzi abudeyo n'agamba Vivian yamufunisa embuto bbiri ne bateesa ne bazijjamu. Kati Brian White ate Vivian yavaayo agamba Brian White yamufunisa embuto 4 ne bateesa ne bazijjamu. Naye ate ono omuvubuka avuddeyo ya complaining agamba Vivian girlfriend we era Vivian ayagala kwonona linnya lya Brian White. Ontegeera oba kakati ate ng'ovudde ku ekyo waliwo akatambi akasipapa akafuluma ku lwa 6 nga kasipapa ali mu katambi ako. Soko owuliriza akatambi ako. Okay, ndowooza akatambi okawulidde akasipapa. Akatambi ako eddoboozi eryo liraga nti ono agamba nga Balaam wali omusajja omubi ennyo. Naye ng'ensonga yavudde ku ya Brian White. Ako akatambi ako kafuluma ku lwa 6. Kati ate olw'omukaaga kali tekanafuluma. Olw'okutaano kala obutambi buno bwengenda okulekerayo. Omuvubuka n'avaayo nga complaining agamba Vivian muwala muyaye balinga bali ku mulungo nga bagenda ne bali akakoola gye basiiba era n'abavubuka abakyakalya mulungo bonna bamanyi Vivian. Brian White ye nga ye okuleka Facebook live gye yakola talina kudamu kubaako kigambo kyayogera. Naye ensonga za Brian White zayingidde mu parliament, zayingidde mu owekitiibwa Nakiwala Kiyingi. Kubanga twalaba bulungi nnyo maama w'omuwala omu ku bawala abo abalumiza Brian White yavaayo n'agamba nti baasookanga ne bagenda ne baloopa kugamba nga waliwo okutulugunya okw'abawala abo ne bamala ne baddamu. Ne bava nagenda nti waliwo okutulugunya ye n'asirika n'agamba munange n'abireka awo. Maama kakati maama ye yasirikanga busirisi ng'embeera yonna ebaddewo. Banaye Brian White ate bwe tuba ng'abavubuka kati njogera ng'omuvubuka embeera yonna ebeerewo naye abavubuka ati tuddeko ku sayidi ye. Wanze mmanyi nze mbagambe sali akuwadde ekikumi kya Brian White naye waliyo gwalaba waliyo mulimu abamawulire bangi abaazirya mulimu mikwano gye mulimu biki. Semakula kyali wange oli mukwano gwa Brian White. Semakula okimanyi ebintu bingi ebizze bibeerawo awo ebyalingawo awo mumwemanyi ne bakyali abagobanga nga batugobera ku gate wa Brian White. Naye ekyo tekindeeta kubeera nga ate nga ngamba mbu ate Brian White mbu mukyamu kuki tolaba nti ono tolaba nti waliwo ekintu ekitali kituufu awo. So ebintu bya Brian White bikyali bizibu kubanga byayingidde mu parliament, byayingidde mu police kubanga police yajjayo omuwala abawala ogenda obakuuma mu baba checking okitegeera. Byayingiramu owekitiibwa minisita w'ensonga z'abaana Nakiwala Kiyingi. Kale nekibeera nga kirabika biwanvu era nga bikyawanvu okuleka tumusabire busabizi ng'abavubuka embeera etereere. Okuleka tobeera nnyo ate mudongo okubeera ku ekyo. Simanyi ate Brian White mukyamu, simanyi biki mukyamu gwe obimanyi nnyo oba mukyamu gwe okwegamba embeera togiraba mu side B. Gitunulye kale ng'ogijajinga wonna sites zonna nga ng'ogijajinga ng'osobola okubeera ng'okigattagatta naawe nga ggwe nga kijja mu ndowoozayo. Abawala yasooka n'avaayo omu ng'akuluusanya biki ono yankuluusanya yankaka akaboozi. Owokubiri n'avaayo
nange yankaka najjamu embuto nnya nakola bwenti awo nawe wazijjirayo walinga oli kuki okuvaayo kujja ku social media. Kati ate tuba tuli awo omuvubuka n'avaayo n'agamba oyo Vivian Muyaye mubbi nnyo nze boyfriend we twalyanga akakola mulungo twalinga naye omuvubuka ng'alumiriza. Kyabula nagambye mu kusooka nga ntandika video eno ne nkugamba ensonga za Brian White namwe abavubuka abazirumbagana muzigendeko mpola kuba mpanvu. Beera yene ebbali moyogera nga bwenjogera naye tozigenda deep kuba zirabika mpanvu nnyo olw'okubanga osigala oli musajja ayinza okuba mukyamu mu ngeri emu oba endala bakuba kati ekiba kisinga otumalamu tayinza kuba mukyamu ate kutuuka ku ekyo. Yakwata abawala yabakozesa yakola bwati bonga bwe bagamba mu njogera yaabwe. Yankozesa nga saagala yakola bwati come on wakalaba kati saawa zino. Anyway zeze ensonga za Brian White nga bwe nkunnyonnyodde ebintu biwanvu nnyo. Omusajja yalaajana n'alaajanira president n'agamba president nyamba abasajja bandibubi abasajja be baatamentioninga nnyo wabula mu maaso ate akatambi kaali kaggwako n'amentioninga Balamu omutegesi w'ebivvulu. Okitegeera nkwagala nnyo omuganda wange webale kumpa matu ate n'okundaba. Ensonga za Brian White zikyayimiridde bwe zityo. Wiiki eriyo nayo neewedde zibadde za Brian White okusinga naye nga nzibu nga tezitegeerekeka nga nzibu nnyo. So yeye mbeera munywanyi Mukama Katonda akunkuumire. Kale Dadia's Preschool bali bunnamwaya abaana gye tubasomeseza bwe oyagala omwana agunjuke mu ngeri y'ekisajja kikulu kubanga mwaka gumu myaka 2-3 n'ayogera oluzungu naawe n'okitegeera agenda ku Dadia's Preschool e Bunnamwaya. Omwana ayiga okuwuga alya bulungi bamuvuga vane muvuga okumujja ewaka n'emutwala kusomera ate n'emuzza. Abaana balambula balina sports day abaana bayiga buli kimu ky'omanyi mu bulamu omwana kyetaaga okuyiga. Dadia's Preschool e Bunnamwaya. Senga Kezia Kulanama naye gyali tomwerabira mukyala ayambye nnyo abantu. Kale mufune munonyeeko abeera kigo gyakolera genda wezuule bwe kasito nezuula ojja kugenda wa Senga Kezia Kulanama. Mu abawala asizaala embuto zaagaana embuto zivaamu simanyi biki Senga Kezia Kulanama ajjanjabisa miti. Nyina alusazi nyina asthma nyina biki abasajja nyina ekizibu manyi ga kisajja Senga Kezia Kulanama yabyo naye alikolako n'okutereza empewo z'ewammwe bw'ati bw'aŋŋamba ke kalangu bwe kali. Okitegeera tewerabira okuwuliriza 97.7 Record FM ye station yokka esobola okubeera nga chitendya we edutain you tukusomesa nga bwe tukusanyusa. Okitegeera kyekisinga obukulu naye gendo subscribing binge bumalo subscribing nga kijaba kikulu. Njagala nkuwe ku mulenzi ono gwe bayita Tinta. Kankulekere video za Tinta zino bu video bu clip bumpimpi olabe Tinta ono naye bye yabadde ayogera bayira we Tinta so kolabe Tinta biyabadde ayogera ng'agamba nga Vivian bwali mukyala we era Vivian bwazze okwonona erinnya lya Brian White Tinta era nti baali bajjeemuko embuto 2 nga Tinta yabyogera. Okitegeera nawa mu ngalo buli kaseera teekako mask eno gy'olaba ye mask tegedde obeere safe. Bw'obanga tolina kyokima mu kibuga sigalayo olaba olwadde bw'ennamba zeeyongera. Lwaki tufube nnyo olaba nga tugondera ebiragiro bya Ministry of Health
n'ebiragiro by'abakulembeze abatutwala. Kasa tunaakola ekyo tugenda kuvuunuka ekirwadde kino. Mukama Katonda abankuumire, kankulekere obutambi buno obwa tinta nga bwalumiriza nga bwali boyfriend wa Vivian. Beera bulungi.